wanje kyekiriwo ate wali tuli wano ku nyege chaka yes chaka binyo vibe eri waggulu nnyo gwe mulindi gwange ogusoosesa leero ndikola maalo yes wali olidde otya ku mulindi gwo ogusose nga parliament egamba nedda mbadde nsubiddwa nawulidde bubi nnyo bwe nalabye engeri gye yayogeddemu kibadde tekibeesingira ku facts nti oba yabaddeyo yabadde yabesingidde ku rumors kati nze wadde bambuukinze nga artist nga nesunza akasente kange but also nesunza okujja okunyumirwa nyegenyege kitambula kitya what happens there kuba siina kyemmanyi so nabadde kiba kigenda kunkola bubi business wise you know because I'd booked the date and I'd been paid nga siina kirala kyentaddewo mu lunaku so business eyange ebadde egenda kukola ki ebadde egenda kukosebwa nnyo but mostly mbadde ngamba nga tetunaba ku dismissinga anything in this country soka okiyingiremu ogambe nti nze nagendayo kino ne kibeerawo fojja okugamba abantu baŋŋamba it's not a good thing okudismissinga ekintu kyebataddemu ssente nnyingi n'obudde bungi after all these years n'ozuka buzukusi n'ogamba bakijjewo no it's not right so the parliament tenoonyereza egwa bubu parliament njagala ejje wano bajje wano mwana banyumirwe nyegenyege balabe okitegere empisa embi nesima immorality bagirabe bagakina naliyo byaliwo biti nabwe biti then balyoke basalewo because also okunyumirwa ne immorality basing on a person omusajja omukulu n'omukazi omukulu omunyumizi oti empisa zalina okweyisizaamu nga amaze okunywa n'okunyumirwa tosobola naye bw'osangamu omwana muno mba nkutegeera naye bw'osangamu abantu abakulu nga basazeewo kyekola kye baagala okwekola tolina right yawo experience yo olwaleero ebadde etyawo otuuse mu nyege nyumiddwa nze nyumiddwa otegeera security ebadde gulugulu nange babadde bangobye yes babadde bangobye because security ali tight nnyo omupoliisi abadde tantegedde nga bw'omanyi abapoliisi baffe wano sometimes tebali mu class otegeera so nadde ntuuse ne batugamba tetusobola kuyingira munda tupakinge wabweru so kyantwalidde obudde nga nnokubira boorganizer bekikogamba bafaayo at the end of the day yadde kyanyiiziza for a second naye nalowoozeza ye n'engeri yokka gye baziyiza ababbi n'abatujju na buli kimu so security yo eri waggulu babagoba mu masomero kati nyegenyege azze mu masomero mwali mwambala bubi temulina okwambalira si ffenna nsaagala ogeneralizinge tetwambala bubi ffenna some artists bambala bubi mu maaso g'abaana mu masomero so ekyo kyo bakisazizaamu tewakyali kwambala bubi si nti temuyimba mugendeyo muyimbe naye yambala bulungi sindi olunaku olwaleero tutunula Washington yavuddeyo n'afulumya lisiti y'ennyimba ng'olinako ennyimba bbiri ze yakkolera n'agamba ayagala royalties ze akooye ondoozo bwavu mumutta mwamuwanga amafuta temwamusasulanga kyokka mmwe mufuna kati wanogera pafominga bakwe miliyoni 10 tafunyeko nkutegeera kati edda engeri gye kyalimu is not the same way that it is now tulina okuddayo twetereze because right now waliyo empapula ze bayita split sheet mweyo split sheet muwandika contract nti no ku luyimba olina percentage bweti nange negundi because there are many people abali involved mu luyimba kati ffe ne Washington we paperwork tetumulina kati nze nsaba busabi agwana sente zayagala ajje ne split sheet tuwandiike asobola okufuna royalties ze kubanga nange nga sindi ezange siri zifuna so simanyi sitete gye nzijja okumuwa so mbadde nsaba ajje mu butongole let's sign our split sheets asobola okufuna his royalties nange nfuna ezange there's really no problem with paying Washington he's one of the best producers this country has ever had he should be paid yagambye mwefuula abakabi naye nga muleeta buleesi mumwane ku microphone ne muwawaala bo ne babatereza ne muvayo mmwe ne mufunamu nga muzze ne muleeka nate bo ne babatereza naabo gye bali naye abadde tayogera about the king herself oyo sinze naye naabo webali yes abawawala mwebali era n'agenda bambi n'atereza baproducer bayita mu bulumi bungi obudde bungi bamala okutereza abo ba artist abatamanyi kuyimba naye kweyo list nze siriiko kuliko ennyimba zo bbiri oyinza kusasula otya Washington okulaba nga omutima gwe gutereera nze ndooza ekya split sheet kijja kumala kasatu sayininga kijja kuba ng'esente automatically zijja buzze mu kimu account ebintu abazungu babigonzaamu as long as you register esonga esente ojja zifuna ezizo newunyiza nti yateddeko ennyimba bbiri because nze ze yankolera nga ziwera waliwo one and only total satisfaction ya yota Washington basically career yange ye jump starting in the very beginning mungu bwasalawo ennyimba nyingi nnyo so first of all njagala on my side njagala gamba nti mutegera I understand his point but ajje nze nga sindi siina buzibu let's sign it let him receive his money is it the right time for him okuvaayo
It is the right time for him okuvaayo, but it's the wrong way ey'okuvaayo because the Washington on a daily we are cool people. Era newunyiza nnyo okuba nti abadde ayomba ku TV, so it's not a good thing. Nze ngamba kajeje tuli as people tukitereeze because he absolutely deserves his money. Okay. Waliwo omuwala yavuddeyo bamukubira enu n'agamba jangu otuyambe jangu otuyambe abasajja tubasasula ne batuwa ennyimba ne bazitujjako ate ne baagala n'ebibatu ne batu. Kino ekibuuzo mbadde saagala kiddamu. Oli president yakuyise. First of all, mbadde njagala mu encouraging aja registering afuuke member of UMA. It will be easy accessing services as a UMA as a member. But ekyo nga tukitadde ku bbali. Why I didn't want to answer this question is because much as ntegeera obulumi bwe siina bwe muyamba omanyi lwaki? Because gye baali nga bateesa ebintu byabwe saaliyo. Kati I'm depending on what she has to say, and yet singa ya signing agreement there's something small nti nze Cinderella Sanyu ndikola oluyimba ne Ibra tukiriziganyiza nti you understand, like a small agreement ne mu signing atwali basingidde ku ekyo ensi ennaku zino etambulira ku mpapula, otherwise ojja kuba onyigidde mu nzikiza. So ne bwojja ne nyumiza kijja kunnuma nga mukyala munno ne sirina bwe nkola ki bwe nkuyamba actually. Omuntu gwe boogerako si gwe gusoose, Maza Mukisa yavaayo, Kalo Nantongo n'avaayo, ne Sumayi yavuddeyo. Ati lwaki temuyiga? You understand? Why don't you learn from these experiences? Omuntu wagenda ewa Eros Nalopa omusango ne Eros abati yaliyo naye baddukira gwe president w'abayimbi. Omwana baagala omubayambe omuntu ono asusse. Eros yagenda kusaba evidence, talina kyasobola kukola nga tekuliko exhibit na evidence nga togirina. Omuntu bw'oganno Edia oluyimba lulwe ali waddembe kulukozesa kyayagala unless alina contract nawe nti naluwadde gwe, but otherwise he's free to give it to anybody he wants. He's free to change his mind tomorrow. I'm not saying kye yakoze kituufu, but ndikugamba toyina power after that because tewawandika anywhere. Omuntu n'oteekamu ezo sente zonna mu luyimba ne weerabira paperwork. It is not right. Abakazi tuyise mbi n'ebintu emirundi mingi katulina otandika okukula. Abasajja bano batukwanona daily tuli bakabi osegeera. Yes, we women were beautiful. Abasinga abayimbi bali ba sexy, they look very good ye packaging. So obviously omusajja kutunulira nakwegomba si kipya si kibi osegeera. Mukema abasajja bano omusajja okukwana si kibi. Yenda as a woman, as a beautiful woman oba okema buli musajja gwoyitako. So si kibi omusajja wakwana, that is not a crime, you know. Tosobola twala muntu mu police kuba mbu yankwanye, no, unless yakute physically n'abatyo kyakukola. There is no case in this matter. Mubina bikola olw'okuba yamumma. Yagaana. Yes. Yes. Ekisookera ddala ye awareness. I think just awareness. Abantu okutegeera nti eno industry abasajja balimu si bangu n'abakazi abalimu si bangu okitegeera. Bantu bano si bajjajjaabo si ba ankobo. These are not your friends. These are industry people who make money. They are business people. Gundi kye yakola ani? Winnie Lwaki. Walaba Winnie Lwaki kye yakola. Nende twakula. Yakola ki? Cricket off. Sure, yeah, cricket over. That was nice. Aliyosembyeyo mu bakazi, Winnie Lwaki najja n'azigala zonna. No, I was not invited to perform. Sali kwera nemula ne mu adi zonna siriimu nti ngenda kuyimba. And on that day nali nina concert chobola saagenda. Naye ndi musanyufu nnyo nti yakikuba. I'm very happy. I'm a huge fan of her music. I think abasinga mukimanyi. Nchogede even in interviews nembagamba I love her style and her music. So I'm really happy. Ntino another dancehall artist nganze yakikubye lugogo. Yes, naye about I'm not performing Saliwo. And also I was not scheduled to perform. Naye nga mwebale nnyo Uganda okuwagira we. Abasajja mubeetisse tebakyabasobola. Nedda si bwe kiri.